katundu dda abayizi bo bateeseteese okuyimbiramu n'oluyimba oluyitibwa Kabaka Wange awamu n'okukukwasa kopi y'oluyimba n'ekifaananyi ky'essomero. Taata mbitaddemu byonna biri wamu mu bbaasi eyo. Okusaba kwaffe eri Katikkiro. Ssebo Oweekitiibwa, tusaba ojje oggulewo essomero lyaffe mu butongole era osinja ly'omuwendo ku kizimbe okukizimba. Mukama ye mubeezi waffe mu maaso go era bulijjo okulwanirira nnyaffe Buganda okugenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nze Kasozi Martin Luther Ssenkulu. Omukulu w'essomero twali tusaba mugende mutuule. Omulangira Kalema Yusuf, omwami wa Ssaabasajja Oweekitiibwa, tugenda kuba n'oluyimba. Akayimba kano kanyumidde nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Saba mutusembereko kaffe kano.
tweyanziza nnyo twongere engalo tweyanziza nnyo Katikkiro aba Tricomers Junior School baleese ettu lya bukadde 2,48 nsaba mukwase asobole ate okuziwa abayizi Direkta tweyanziza nnyo wamu n'omukulu w'essomero tweyanziza nnyo tusaba mukalire Manya gange ze Christopher Bwanika ze Ssaabawolereza Obwakabaka bwa Buganda era minisita wa gavumenti ez'ebitundu bonna Abakabaka abali wano nga ku lwaleero era nina essanyu lingi okubaaniriza bagenyi ba Katikkiro bonna abali wano naye ekirungi omukulu w'essomero yabayise nja kwongera mpozi kwaniriza era n'okubalaga omubaka wa Kabaka Mukungu ate nga Mulangira Kimera Yusuf avunaanyizibwa ku byokwaniriza abagenyi ku lw'Obwakabaka e Dubai mu United Arab Emirates naye neegaseeko ku mulimu Katikkiro gwantumye okuva olulabo ne ku makya ga leero gonna tubadde twesunga nnyo okwaniriza Tricomers Junior School era abaana mwenna abazadde abatandisi b'essomero ba directors n'abaweereza mu ssomero eryo lyonna nga bwe babanjudde wano tubaaniriza nnyo era zengalo ezo zemugenda okweyongera kwasa abavubuka njagala okwebaza abatandisi b'essomero bakulembeze b'essomero enkiiko n'abazadde olw'okutendeka obulungi abaana ba Buganda bano okubeera nti ennono yaabwe bagimanyi ate nga mubakulembedde okuleeta oluwalo n'okubamanyisa ennono nti ffe Abaganda n'abantu abaagala Kabaka buvunaanyizibwa bwaffe nga teriwali kuwalirizibwa okuwagira Kabaka Namunswa kuba ffe nswaze. Nolwekyo mukoze bulungi nnyo bwe muleese oluwalo oluweredde ddala. Majestic Brands bagambye obukadde 2,48 beddu mwekubireko mu ngalo. Ensimbi ze muleeta mu ggwanika lya Ssaabasajja Kabaka ze zisobozesa emirimu n'enteekateeka za Kabaka okutuuka ku bantu. Kabaka ayamba nnyo abantu be okulaba nti babeera mu mbeera ennungi ez'obulamu ate n'abaana okulaba nti basoma. Era Kabaka alina ensawo eya Kabaka Education Fund eraberera abaana abatalina mwasirizi nabo ne basobola okusoma. N'olwekyo twebaza nnyo nti mu nsawo eyo mugiwagidde bwe muleese hafu basale 5. Njagala okuzeebaza lwa minisitule y'ebyenjigiriza era tujja kuzituusaayo mu minisitule ziyambe mu kugunjula abaana b'eggwanga. Njagala okubeebaza ennyo abaana olw'oluyimba olunyuunyuutivu lwe bayita Kabaka wange. Bwe muluyimbye n'ezziga lyagadde okunvaamu olw'essanyu. Oluyimba lutuku nnyo ate mbeebaza kuba mugambye mujja kutulekera olutambi tusobole okulutuusa eri empologoma naye esobole okulunyumirwa mu lubiri.
mwebale nnyo abatendesi kuba oluyimba lujjudde amakulu lulaga nti abaana mugoberera nnyo Ssaabasajja Kabaka byabalambika mu byobulamu mu byennono okwekuuma era luyimba lwa makulu mangi nnyo. N'olwekyo nebaza essomero n'abasomesa n'abakulembeze ababatendeka ababayigiriza ennono ate ne bakola omulimu guno ogw'ekitiibwa okubaleeta embuga okukiika embuga wano we muli kyekitikkiro weewali ekitebe ekikulu eky'obwakabaka gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka weekolera emirimu. Gavumenti eyo Ssaabasajja yagikwasa Katikkiro Charles Peter Mayiga atukulembera okumala emyaka 10 era wekituukidde Katikkiro ya 30 nga Katikkiro yakakwata ddamula emyaka 10 netutegeeza abakulu bano nti abaana mubakkirize balambule embuga ya Kabaka, balambule n'olubiri we luli. Kabaka alina embiri nyingi naye waliwo n'olubiri luno. Ate n'omukulu w'essomero muli beetegefu okugondera n'okuwuliriza Kabaka n'okugoberera enteekateeka ze zonna n'okumuwagira nga bwe mukoze. Mugaye nti guno si gwe mulundi ogusoose, mujja kukomawo n'emirundi emirala. N'olwekyo mwebale nnyo era mwebaze nnyo ne bakadde bammwe abali wano n'abasigaddeyo olw'obuwagizi obwo. Abayizi abali wano nga bwe mbagambye nti mmwe bakulembeze b'enkya era bwe ndaba abayizi nga Shadia n'abalala abamalirivu aboogera nga tebeetya era tebalina nsonyi, ndabira ddala abakulembeze b'enkya. Mwe muli bakatikkiro, mwe muli basaabawolereza nga nze ne baminisita, kubanga abayizi mu bibiina eby'enjawulo Kabaka bakungiramu nga Nkoba za Mbogo, Akalimu Akendo n'ebirala bye babatuusaako mu masomero. Mwe muva abakulembeze era bangi ku bakulembeze abali wano, baminisita n'abakulembeze b'ebitongole bava mu bibiina by'abayizi. N'olwekyo bwe biba bibatuuseeko mu masomero gammwe, mu ssomero lyammwe, mubinyweze, mubiyingire, mubiwagire, ate munyweze n'emisomo gyammwe, musomere okwewaayo n'okwagala, musobole okusitula ensi yaffe Buganda. Bwe mutaasome kutuuka ku ntikko temujja kusobola kuwagira mu mulimu gwa Kabaka ogw'okuza Buganda ku ntikko. Ensonga ya luwalo lwaffe nakyogeddeko nti kiri mu nnono, buvunaanyizibwa bwaffe okuyimirizaawo Obwakabaka, era kirungi nnyo mu abayizi okukyagala, era nyongera okubeebaza olw'okukiika embuga n'oluwalo lwe muleese. Ate era tubeere nga tubasabira bulijjo eri Katonda abakuume nga balamu, ate mubawe n'ekitiibwa. Abazadde abo babasuubiramu tufalaasira wano kwe kukola emirimu gyaffe mu mazima, nga tukola n'amaanyi naye nga tuli ba amazima ate era abeesimbu. Buganda ejja kutuuka ku ntikko nga efunye abaweereza n'abantu abalimu ensa, abalimu empeke, abatali balyake era ab'amazima. N'olwekyo mmwe abaana bataali abato tubakubiriza okukula nga muli bampisa ate era nga muli b'amazima, nga mukola ebintu mu bwerufu. Abakulembeze b'amasomero, ab'enkiiko, abasomesa bonna abali wano n'abakulembeze abalala b'amasomero ga Buganda abali ebweru, tubakubiriza bulijjo okufangayo okufunayo akaseera ne mutuleetera abayizi mu ngeri ng'eno. Ekyo kye kijja okwongera okugumiza ensi eno, abaana baffe nga tubayigiriza ennono n'empisa ennungi, n'okwongera okwagala n'okuyimirira wamu ne Kabaka waabwe. Era nkakasa mmwe abakiise embuga muvudde wano nga mutegedde era nga mulabye bingi Ssaabasajja Kabaka byatukolera. Nga nnyongereza ku nsonga ya basale, Kabaka asomesezza abaana bangi ng'ayita ku basaries okuyitira mu Kabaka's Education Fund, era mugiwagidde olwaleero. Bakubiriza mwongere ogiwagirira
era mukubirize n'abalojji wagira. Kabaka alina amasomero mwayitira okusomesa abaana n'abawa basale. Amasomero gano Mwimuli tulina Abagereka Primary School, waliyo Lubiri High School mu Lubiri Mengo, Lubiri High School Buloba Campus, waliyo Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeeka Mengo, ne Muteesa One Royal University Campus ye Mengo ate awamu neye Masaka. N'olwekyo bwe muba muvudde eno wansi ago ge gamu ku masomero ge muyinza nammwe okuyingiramu, ate era ng'ogyeko bursaries Kabaka zaagabira mu masomero ago, ne bursaries eziweebwayo nga Triple Mars Junior School bw'ekoze olwaleero, nazo ziyamba mu kwongera okubangula n'okuyamba abaana ba Buganda. N'olwekyo tubeebaza nnyo, muwadde Obwakabaka ekitiibwa, mwasabye okubasonyiwa olw'okujja ekikeerezi, naye ensonga yategeerekese era ffe ne tubasonyiwa, era tujja kuloopa oluwalo lwe muleese n'obweyamo bwe muleese eri Katikkiro n'eri Ssaabasajja Kabaka. Basuubiza nti akayimba kammwe tujja kukati musaayi wa Ssaabasajja Kabaka akanyumirwe ebiseera bye eby'eddembe. Tusaba Mukama bakuume bulijjo era mugende mubeere abantu ba Kabaka abalungi kuba bulungi ow'ekiisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era bafu olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaana naffe tukikuumenga. Tweyanziza nnyo ekitiibwa, tugenda kufuna ekifaananyi Mula olwaleero ajja kubawaayo okunywa. tusaba tugende tufuna ekifaananyi. Benedicto News Uganda tubali ku mukolo gw'abaana abakiise embogo batipo kiseeko embogo ano leero. Mu mbuga Bulange Mengo. Mboga Bulange Mengo. Era twebaza Mukama atusobozesezza muteekateeka eno okulaba nebaza abazadde bange abulabe mwebale nnyo mwemutusobozesezza okutuuka ku kitundu kino ku kiseera kino, era mbebaliza ddala mwebale nnyo muyogeyoge. Ffe tuli wano olwaleero era twebaza Obuganda, twebaza Obuganda, nebaza Ssaabasajja, nebaza Katikkiro waffe litudde
waka biri ku kyapa gulewo essomero lyaffe tweyamye era tusuubiza basale afu basale 5 kutandika era tujja kugenda nga twongerako mpolampola nga tuzenge Ssaabasajja Katikkiro wamu n'olukiiko lwe tukeetiino tweyanziza era tuli basanyufu olunaku luno olwaleero tukiisa embuga ne tugula satifikeeti eno yakakadde kalamba wamu n'abayizi abazadde mbeebaza mwenna abasobodde okututuusa ku kkula lino naffe ne tukiikako embuga eri Ssaabasajja era abayizi baffe basanyufu nnyo era ffenna nga Triple Mars tuli basanyufu olwa certificates zetufunye abayizi bafunye certificates ate wamu n'essomero lyaffe lifunye certificate. Muviiridde wa musaza ki? Tuviiridde mu ssaza ly'Ebusiro. Ssaza ly'Ebusiro. Gombola ki? Gombola Mumyuka wa Kiso. Okay. Yes sir. Tetuyina ngeri ki tumalabira ku TV. Abaana ba Triple Mars bakiise embuga lwine Digital News Uganda nzisegwa Girazi wano Bulange Mmengo. News Uganda Giradi wano Bulange Mmengo.